Kalama TV tutwala okulabula ku bakadaama bagenda mu malwaliro babbosi baabwe ne babalimba nti nno bagenze kubeera nga babakuba empiso. Mu zino empiso ze boogera mwe muli empiso ze bagamba nti babakuba empiso ez'okubeera nga tebalwalalwala, empiso eza korona, simanyi waliwo vaccine eyalabise, n'empiso eza winter. Empiso ya winter eno yo gwe gusoose n'ogiwulirako nti bakuba empiso eya winter. Nze nkimanyi winter yonna bw'eba ezze olina kwambala bwambazi bulungi ne weesabika bulungi. Babakuba empiso zino ne zigenda ne zireactinga. Naye nga n'empiso gye bakubye kuba togimanyi oba togitegedde wabula bo ne bagamba eno empiso bweyoti ne bwe bati ne bwe bati gye bakuba. Nsooka ne mbuuza Ebuwarabu babeera bakuba empiso ya winter ate olwo mu nsi nga ezikyasinze okunnyogoga, ensi nga Sweden, ensi nga Finland, Norway, bano be bantu abakyasinze okubeera n'ensi ezinnyogoga ennyo. So bakadaama bangi be balimbye nti tugenda mu ddwaliro tugenda kukuba empiso ya winter, kati ate batadde okulimba ku level endala egamba nti bagamba nti naffe bagenda gitukuba. Bo ne bakulaga nti bayingidde mu kasenge nti nno bazibakubye naye nga tebazibakubye, gwe ne bagikuba ggwe. Mumanyi akayisa ke baba bakuba nga bakatandika contracts. Era empisa eyo eyina effect ku bantu. So njagala nnyo mwegenderezenga nga mugenda mu ddwaliro ne balimba nti tukuba empiso ya kino, tukuba empiso ya kiri. Winter yonna, amagezi ga winter kubeera nga weesabika, empewo n'erema kuyingira. Naye tewali mpiso gye bagenda kukuba bagambe nti egenda kuyisa mu winter nga oli bulungi. Winter kubeera kwesabika. Kyemanyi mulina baganda bammwe abali mu nsi za Europe, kati ng'ezo zemmenye ezinnyogoga ennyo. Gwe sooka obuuzeeyo muganda wo nti bwe mbeera mugenda mu winter e Sweden oba e Norway oba Finland mwekubya empiso ya winter? Bwekyo kya bulimba, empiso teriiyo. So mubeere nga beegendereza ku mpiso ze babakuba. Tulina kadaama wano agenda otunnyonnyola nti yagenze ne babboosi be ne bamukuba empiso ya winter, naye bamaze ogimukuba atandise okubeera ng'afuna complications. Omutima gukuba, alina ebintu omubiri gwe tegukyali kyekimu, ng'era abadde ayagala kubeera nga tumuwa ku magezi. Nayinza okugamba amagezi gayinza obutabeerawo g'amaanyi okuggyako okubeera nga addayo mu ddwaliro n'annyonnyola empiso gye bamukubye lwaki ya reactinze, dokita n'amunnyonnyola lwaki ya reactinze. Kuba jjukira amadagala agasinga buli muntu galina engeri gye gamukolako okusinziira reaction y'omubiri gwe n'omusaayi gwe. Nnyinza okumira empeke ne zitankolako bubi, naye ate omulala n'amira empeke zennyini nnyinza emmiza ate ne zimukola bubi. So mulaba ne bakadaama bagamba nafuukuuse sikiini, wano waabambuse, wano wakoze ki. Amadagala gano ge tumira n'empiso akati ezo empiso ze babakuba ze babalimba nti simanyi bankubye empiso ya winter, bankubye vaccine eya corona, bankubye. Waliwo kadaama oyo yatugamba nti simanyi yali alumizibwa ennyingo nga buli bw'abeera ku sink awulira nga alumizibwa, ne bagenda ne bamukuba empiso mu maviivi. Twegendereze empiso ze batukuba, mwegendereze empeke ze babawa okumira, ate mulabenga nnyo ne expiry date. Ebintu bino biggwako ddi? Kati sooke tuwulirize kadaama ono ebintu engeri gye byabadde bitambulamu, engeri gye bamututte nti bagenda kubeera nga bamukuba empiso eya winter. Talonye buli Kalama TV. Katusaawo eno ampaddeko musajja ne mugamba nange njagala kwogerako n'abaana bange n'alyoka nankonekitingako ku yiye, naye nina ekintu ekinnuma mu kifuba, nsaba kumpa ku magezi. Nina ekintu mu kifuba. Twagenda mu ddwaliro ne batukuba eddagala buli awinta, ffenna omukyala ne maama we ne baganda be bonna ne tugenda. Naye wayita wiiki emu entandika owulira ekintu mu mutima nga kijja nga kigunda ng'omuntu oba gwe bakanze ne kikukumuka mu mutima, ne kikukumuka. Ne nkaaba ne ngamba kiki kino? Ne bantwala mu ddwaliro. Nga nze manyi nti omutima ye guno. Batwala mu ddwaliro bateeka mu sikaani.
bagamba omutima mulamu teri kinuma teriki. Kati nze endowooza yange ngamba oba lino eddagala lye baatukuba banange mumpe ku magezi mumpe ku magezi simanyi kole ntya koleezezzaako katungulu kimu koleezezzaako ku manda oba nga ndowooza tubankuba oba obutwa naye era ekintu kigumuka mu mutima nkolola baatukuba eddagala ne batugamba mbuziyiza kukolola mu winta naye ate nze kiraga nti nze nkolola mubuuziza ne mugamba lwaki nze nkolola yanza amagezi go bannange ogenda okumpa nkole ntya nemereddwa ate nga kontrakiti naggwako ekyali wala nnyo kyali wala ngamba bankuba eddagala nfiire eno bankuba eddagala lyaki mudwaliro mwenyini wetugenda waliwo eyali ayogera oluzungu nagamba bankuba eddagala lya winta obeera nga sirizibwa bubi mu winta nange nenzikiriza ne baali nkuba naye waayite mwezi guno gwennyini gwetwagenze kati simanyi mumpe ku magezi nkoze ntya bwe bagenda mu ddwaliro bangamba omusajja yagamba toyingira na ssimu toyingira na ssimu naye ngamba ono agamba toyingira na ssimu ayagala tegeeza ki namusanga ng'atudde ne dokita ngo amaze otwaliriza buti zivudde mu kompyuta ezivudde mu tiivi nga ye atudde n'omusawo kati we natuuka omusawo natandika omugamba mbu yogera oluzungu bannange simanyi nakumanya naye ekintu kigunda mu mutima era ekimala kugunda nekireetera kati n'okolola n'obeera ng'aziira n'okolola naye simanyi mazeeko ntya mpe ku magezi bannange neeyanza amagezi gammwe gonna ge bampa sabuga sindika sina wifi baagula wifi baagana okumpa password naye gonna ge banampona nsaba onsindikire wano amagezi gonna onyamba onsindikire wano nange genderako kontrakiti ekyali wala nnyo okudda e Uganda neyanze mukama gwe buli kimu kyowetaaga webale kutuyamba ffe bakadamba ate n'ekirala kijja nekigunda ekimala saawa yazo kyokugunda nekimala nekigenda nekirekayo ngaakadakiika ate nekimala nekijja nekikomawo nekigunda nze awo engambira nengamba oba waliwo bye banteekamu oba waliwo ebyanyingiramu nga si ddagala eryo kijja nekigunda wekimala akaseera kaayo nekiddayo waliwo kati kyala ekijja nga kyo kyakuziyiza nobeera ngaoziira n'okolola nekirekeraawo waliwo kyala kijja nga kyakubeera nga kiringa ekisika omutima kiringa bannange sikimanyi nakumanya nze kyanzikyuseeko naye mumpe ku magezi gammwe geneetaaga